gano ge mawulire. Lunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa 11 omwaka 2021 kadde ka mawulire mu bujjuvu ng'ogga kusomera nze Christine Naluwoga. Omubaka wa Palamenti akiikirira abamukono North Abdallah Kiwanuka Kayongo agamba nti ye ne bakiikirira essuubi libaweddemu olw'abamu ku bantu ababuzibwawo ab'ebyokwerinda okuba nti tebamanyikiddwako gye bali nga n'ab'ebyokwerinda babagamba nti tebabalina. Omubaka Kiwanuka okwogera bino yasinzidde ku mukolo ogw'okulomba edduwa ey'okujjukira Kanata Muhammad wamu ne Yuda Sempijja nga bannakibiina kya NUP abagambibwa okuba nti babuzibwawo ab'ebyokwerinda ng'ennaku z'omwezi 23 Desemba omwaka oguwedde. Omubaka Kiwanuka agambye nti kati kye basigazza kwe kukoowoola omutonzi. Okuva we lwatwalibwa amagye ga Uganda aga SFC tuddangamu kubalaba noonyezza buli wamu tugenze mu kkooti tufunye ebiragiro ebya kkooti ne biragira gavumenti abantu abo babate baagaana okubata. Tugenze mu makomera gonna abantu abo babiri tebaliiyo ne tusigadde kulaajanira Mukama Katonda. Ku mukolo gwe gumu Supreme Kadi wa Greater Mukono Sheikh Abdul Nur Kakande mu bubaka bwe yatise Sheikh Senfuka owa municipal ye Mukono avumiridde ebikolwa byonna ebirinnyirira eddembe ly'abanna Uganda. Mu mbeera y'emu asabye abayisiramu mu ggwanga lyonna okukola ennyo baleme kukozesebwa bayise bannakigwanyizi. Nankubiriza abasiraamu ba Mukono n'aba Uganda mwino okutwalira wamu abalitudde wano olwaleero abasiraamu tukole kaweefube okulaba nga tukola abasajja abakulu tuyigiriza abaana baffe abatokola ki okukola. Olwaleero bwe mulabanga eggwanga lyaffe litabuse bano battingana bano batta abakyala bano batta abantu bano bakola ebikola bitali birungi mu nsi tevudde mu bbula ly'emirimu n'abantu butakola. Ebyo nga biri bityo ate ye omubaka wa Bukoma Nsimbi South Geoffrey Kayemba Solo asabye babaka banne naddala abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti obutagwamu maanyi wadde ebibasoomoza buli olukya byeyongera. Bw'abadde yeetabye mu kusaba mu kigo eky'ekyansi agambye nti kati buli kibi ekikolebwa mu Uganda olunwe balusonga mu bannabyabufuzi abavuganya gavumenti era nga mu mbeera eno waliwo bannaabwe abali mu kuvundira mu makomera. Omubaka Geoffrey Kayemba Solo awulikise bw'ati mu ddoboozi lye. Era essaawa yonna owulira abagamba Kayemba bamukuteko okutega bomu mutima gwo tegugamba nti olwazitega manya bwomanya nti kuteerera ku nsonga zekikoze eki. Baganda baffe bali eyo bakunda bawulira basejjirinya kyebaagala kiri kimu tukiririzemu yadde olaba ebikyamu bweyogera ebituufu obyogera nti bye tukola bituufu yadde ebikyamu tujja kuleka okola ki tewakyaliddembe. Bwe tweyongerayo n'amawulire amalala ababaka ba Palamenti nga bano be batula ku kakiiko akavunaanyizibwa ku kawuka aka Mukenenya bawuniikiridde oluvannyuma lw'okuzuula nti mu disitulikiti ey'Ekyotera omuwendo gw'abalwadde ba Mukenenya guli waggulu nnyo era gweraliikiriza. Stephen Kisa nga ye mubaka amyuka ssentebe w'akakiiko kano agambye nti olw'embeera ya Mukenenya mu disitulikiti ey'Ekyotera bagenda kuvaayo ne alipoota bajjanjulire Palamenti y'eggwanga Kyotera basobole okuyambibwa. Studenti wano abantu 11 otundutundu 11 buli ku 10 bakwatibwa obulwadde bwa siriimu. Tuzudde nti mu kaseera kano kokka aka COVID abantu abafunye obulwadde bwa Mukenenya wano mu disitulikiti y'Ekyotera batugambye nti basuukira ddala 2000. Kiba kitegeeza nti mu budde bwe tubeddemu wano obwa COVID abantu babadde tebakola mirimu mingi bakoseddwa nnyo akawuka kano aka siriimu. Ate era tufunye nti mu lockdown abantu bano tebasobola kutuukibwako biyambi abalwadde ba Mukenenya mu kitundu kino ekibakosezza nnyo ate ekizizza emabega okulwanyisa obulwadde buno. Era tugenda kuripootinga mu Parliament tulabe engeri ki ate ekitundu kino ekyasinzirwamu ddala abantu abasooka ddala okulwala akawuka ka Mukenenya tulabe tubayambye tutya.
ye atwala ebyobulamu mu disitulikiti ey'Ekyotera Dr. Edward Muwanga omuwendo gw'abalwadde MUKENEYA okweyongera obuzibu butadde ku kirwadde ki COVID-19 wabula n'akakasa nti bonga ab'ebyobulamu bakola buli ekisoboka okuyamba abantu bano abalwadde ba MUKENEYA. wateekebwawo lockdown okulaba nti abantu tebasaasaanya obulwadde bwa covid naye era twesanze nti ate ne HIV naye abadde tatudde naye nga situtudde tugezaako okulaba nti tugezaako okutuusa obuweereza obw'obujjanjabi ku bantu nga bwe munaakijjukira nti olwa lockdown abalwadde baffe abali ku ddagala baali tebasobola kutuuka ku malwaliro olw'ensonga nti tewaliwo transport ate nga neyandibadde afuna transport wa ssente nnyingi. Ate ye akulira abakozi mu disitulikiti y'Ekyotera Michael Frederick Kawesi asinzidde wano n'alopera ababaka ng'agamba gavumenti ensimbi zeewa amalwaliro naddala aga Health Center for ntono nnyo ekikosa enzirukanya y'emirimu mu malwaliro ago. Sente eziweebwa ku malwaliro gano aga Health Center for ntono nnyo. Health Center for teyinza kulaaningibwa budget ya miliyoni 20 omwaka mulamba. Tugenda ku ky'abakozi structure eya Health Center for egamba bannansi 3 ba midwife 3 ne bw'otunula omulimu ogukolebwa ku Health Center for yenkana kumpi n'ogwa hospital. Kakati twetaaga structure y'abakozi yeyongereko erinnya abenti Health Center for esobola okubeera ne bannansi oba 10 ne ba midwife 15 ne badokita 3 oba 4 ba clinical officer 5 kubanga mulimu munene bw'olaba nti eddwaliro lizaalisa abakyala 2 omwezi ogwo mulimu munene nnyo okolebwa abantu banaba. Gano ge gavudde bweru w'eggwanga. Mugavudde ebweru w'eggwanga abakulembeze b'amawanga gannagwedda nga bano beegattira mu mukago ogwa G20 bakubaganyiza ebirowoozo ku ngeri gye basobola okutaasaamu obutonde bw'ensi obweyongedde okusaanawo mu nsi eno. Bano bagamba nti bagenda kuvaayo n'engeri ez'enjawulo ezinaagobererwa amawanga gonna okusobola okutaasa obutonde bw'ensi. Amawulire ag'obudde buno ngakomeza wano nze Christine Naluoga. Ago ge gabadde amawulire.